Can I stay seated? Yes, please. All right. Balamusiza nnyo bassebo ne bannyabo. Guno omulamwa nze wange ngwagala nnyo because I've survived the industry because I'm aware that I need to treat myself mentally. Singa nali sikimanyi nti nina okwefaako, tulina okufa ku mubiri gyaffe, tulina okufa ku n'obwongo bwaffe ekiri mu mutwe gwaffe kyetusula tulowoozaako is very important. Kyobeera olowoozaako kikuaffectinga. Why? Because osobola ekifuuka ne bwoba tokiri. Kati abantu boogera ennyo ekintu kasita ggwe kennyini oba nga teweemanyi bulungi kisobola okuaffectinga. Tuli mu business ng'abantu media, unfortunately media yaffe ye Uganda esinga kufuna mu rumors and bad news. Rumors zino ne bad news teboogera ku okufuna rumors, boogera ku bantu nga ffe. Teboogera wekka ne bateeka maama wo. So teboogera ku gwe wekka, bateeka maama wo, bateekamu abaana bo, bateekamu baganda bo, bateekamu abantu bangi nnyo. So oluusi gwe oba tolumiddwa ne balumba maama wo, ne boogera ku maama wo. Yabaawo ka story kange katono nnyo. One time maama wange yagenda okuziika, ow'amawulire omu n'amugoberera paka mu kuziika, n'amutega recorder. Kazi mukulu agenda myaka 6, actually nsanvu kwashi 66. N'amutega camera recorder. Mukazi mukulu yamanyi omuntu yenna amugamba bannange nga kitalo amwagala. Kumbe onamuteze eki recorder. Mama wange n'ayogera ekintu kye yeeterekedde emyaka gyonna gye mbadde ku nsi nga nange sikimanyi. Naye ng'omuntu ono akola ki? Akirecordinga n'akitwala ku TV ezimu buli wamu ne mukizannya. Mukyabasanyusa nnyo kubanga mwakola views. Naye temmanyi kikyakola maama wange. Temmanyi okyampisa nga ndaba maama wange ng'ate yeetondera nze. Bannange bansonyiwe saategedde. Kumbe ye abadde alowooza ayogera na muntu wa bulijjo. So mental health etandikira ddala ku nze naawe. Bino byonna tugenda bikola. Lilian talked about empathy. Njagala gyogerako mu Luganda kye bayita ekisa ky'omutima. Ekisa ky'omutima ng'oggyeemu ssente, ng'oggyeemu likes, ng'oggyeemu ensi okwogerako obulungi, naye ekisa ky'omutima okweteeka mu bigere by'omuntu. N'ogamba singa ono yali maama wange, singa kino kyali kyama kyange, nandyagadde ensi ekimanye bweti. Kisa ky'omutima. So I argue again, I request the media. Nkimanyi mufuna mu mawulire mabi, naye njagala mulowooze ku aftermath ebivaamu nga mmwe mufulumiza amawulire gammwe. Tebikoma ku likes ezo, tebikoma ku mmwe kubawaana ne bitambula mwe ne mukola views, but byonoona families, bidamaginga families, bidamaginga ffe ng'abantu. So mental health tetandikira just kugenda ne tukyogerako, tekisigala wano mu kukyogerako. Njagala buli azze wano olwaleero akyuseemu ku mindset ye about mental health, because etandikira ku ffe. Nkimanyi tetuli aware abasinga nti nze naawe tuyinza okweyamba ne tuyamba munnaffe atuli awo, but tusobola okweyamba. When radio died, my friend's partner balina abaana 2. Ensi yonna yayogera buli omu kyekola kyeyogera, naye tewali yali avuddeyo kubuuza abaana bali batya. Tewali n'amanyi we bali, tewali n'amanyi kye baliko. So ekyo kye bayita ekisa ky'omunda, ekisa ky'omutima. Tulina okwewaamu ekisa ky'omutima. Buli kimu tekitambulira ku ssente. Essente era tumala ne tufa, ffenna ne tuzireka ku nsi. Naye ku nsi abantu bagenda kujjukirirako ki? Gw'omunnamawulire, gw'omuyimbi, gwe producer, gwe omuntu wa bulijjo n'oba mulimi, gwe minister, gwe president, buli omu oyagala ensi ekujjukireko ki? Oyagala abantu bakujjukire. Nze saagala kunzijukirako buyimbi bwange bwokka, kimanyi kyekisooka. Naye njagala bwe ndiva mu nsi, God forbid, abantu banzijukireko kye nabawuliza nga bwe ndi ku nsi. Nabawuliza ntya? So naawe munnamawulire njagala okyeteekemu mu mutima. Ogambe oba omuyimbi oba omuntu yenna, tuwenva leero ku nsi abantu bagenda kugamba nabawuliza ntya. Mental health starts right there. How do you make people feel?
ebiseera ebisinga si bya ssente, just okubirako omuntu w'essimu n'omugamba oli otya. Ffe wano nga twakafuna wano ekifo tweyanziza nnyo Madam Esther ne Alu otuwa wano okubeera okubanga wafuuka therapy. Ffe tubadde wano waliwo abantu bangi nnyo betutajja na mentioninga abahiringidde wano nga singa kino ekifo tekyaliwo essaawa eno twandibaddeyo n'abantu betutalina, God forbid. Naye we twajja wano ne batwewukaminga ne tutegeera ani atali bulungi ne twebeererawo, being there for one another. When Lillian is down, I'm going to be there. When I'm down, can Lillian be there? Tetulina kwekuba kwefiirako okubeera mu industry, tekyetaagisa. Buli omu alina space ye. Mental health mu industry yaffe etandikidde ku ffe ffennyini ba partners mu media, ba partners mu industry. Ate ba partners mu industry, media is one of them. Artists, producers, all of us, we are partners. But how do we come together okumakinga sure abantu baffe tebavaako? How do we work together to make sure twebeererawo ng'abantu, so singa abayimbi, so singa bannamawulire, naye ng'omuntu nti bwendisanga omwana wo ku nsi nangamba nti munange taata wange yegundi, sivuga mutwe wange ne muyitako mu kizibu ku lwaki kye yankola. Again, it's how you make people feel. Mental health awareness abantu bakirabanga ekyangu, naye ffe tulwala n'ova ku kanula because bakulanze dda nga toyinza kulwala ng'omuntu wa bulijjo. Ne bakuteekako kanula n'ogenda n'okwata microphone no entertaining. Tewali amanyi woowulira, olina smiling because ate ffe ota smiling ekyo nakyo kizibu, naye oli mulwadde oli mulwadde era oli mu bulumi naye olina smiling. Ate era ne Fani ajja gamba nasanga Shiba n'abeera mean, tomanyi kye ndi mu kuyitamu at that moment. So let's be kind to each other. Tomanya kimuntu kyabayitamu. Tutula ku ma TV, tutula ku social media zaffe ne twogererako ebintu bingi nnyo. Nze waliwo social media zesisobola nga TikTok nga zannema kubanga it's more attack than love. And I believe right now abantu babelieve nga bayigidde ku bantu bangi nti olina okwatakinga omuntu okufuna kyoyagala. But the more we attack each other, the more we make each other feel bad. And the more we feel bad, mental health yaffe tebeera steady. So naffe ffennyini tulina okweyamba ng'abantu, tulina okwebeerera nga partners mu business. I'm so happy that tukwataganye ne everyone on board so that we actually spread the word of mental health. Because nze nga nze sandibaddewo leero if I didn't have a therapist. Yes, I have a therapist that I talk to, counselor, bemuyita ba counselors. Gwotuula naye n'omugamba ebintu byo ebikuli ku mutima, because sometimes talking is very, very helpful. Olime kutuula n'ebintu nebikuttawuka. Tetuli mu industry ng'olina okulagako abasinga obungi. Nze ndi wakabi era siina kinnuma. Kati nno n'ofa wekka yonna gy'oli. Wano ffe twafunawo buli lwakubiri tubeerawo era ne leero we tuli ku jam session kuwonya mitima gyaffe. Ne tujja n'olaba Edi n'akunyumiza ekizibu kye, naawe n'omunyumiza ekikyo, n'osanga Amelia naye n'akugamba wange nasumbuyikiddwamu wano, ne mufuna engeri gye mweyambamu ng'abantu. Mental health si bulwadde. Mental health si bulwadde bwe tukwata mbu buzze ne airborne disease. No, it's how we make each other feel. It's in our head. Byonna biri mu mutwe. My sister Jackie, ayina ebintu byayiseemu emyaka mingi nnyo, and I'm so happy she's here with us today. Si kyangu, si byangu. We mutulaba nga tutambula. Pray to God. Thank God for that. Because si byangu. Tubeerawo naye tubeerawo ku bugubi because ewaffe wano mental health tennategeerebwa bulungi. So I am so happy nti leero tutudde wano ku lw'ekigambo mental health. Because with speaking about it, tugenda kukiyiga. Ate mu kukiyiga, tugenda yiga ebitono ennyo bye tutabadde tetumanyi. Tusobole engeri y'okubeera better human beings. Mental health starts with you trying to be a better human being to one another. Kitandikira ku gwe kubeera muntu mulamu ku bantu. Kubanga naawe tomanya ddi lw'oyinza kwetaaga oba ddi lw'oyinza kunneetaaga. Naye ne bwe sikwetaaga,
oyagala nkujjukireko ki? Make me feel better. If you find me feeling bad, give me a hug. Tell me everything. Mumanyi lumoolizo okuba ng'owulira bubi nnyo naye nga wetaaga omuntu agambe ekigambo kimu nga tagambye na bizibu bye. Everything will be okay. So si kukwata kiwundu kyate nga Lilian we yagambye n'oyongera mu ki omunnyo. Obubi e Uganda tulina ekizibu nti buli omu tulinamu obutaagaliza si mu bubi. So nabo twerongoose ku mitima tusobole okwagaliza each and everyone so that tetweyogerera bubi kubanga mu kweyogerera obubi mwe muva obulwadde bw'omutwe. Thank you so much, Douglas, for starting skills because it's very important to provide jobs. Kubanga otaba na mulimu ate nga olina TikTok yokka, of course ogenda ending up ng'ovuma abantu so that you get some purpose because buli omu anoonya purpose. So thank you, Douglas, for creating that space so that someone can come and grow up in their skill so that their purpose is not to attack. Attacking is not a purpose. You can't build a career on attacking. Ogenda kukola ki olwaza abantu balala. So I'm so happy and I can't go on with this because I can speak about this the whole day. But I'm very happy that everyone is here. Mental wellness is key because health is wealth. Otaba bulungi toyinza kugaggawala. And mental health is part of wealth. Thank you so much.